bwetwa kuba abantu amasasi bantu mukaaga betwali tukoze omutego nga walugenda kubaawo robbery. Eno robbery yali egenda kuba ku Acacia Mall ku banka emu, era twakozesa abakesi baffe ne tufuna engeri bano abantu ne bajja, then ne tukola operation eyo ebyavaamu byebyo. Nzize okubategeeza kubanga tuze tuwa information eno naye twagala abantu bamanye nti tuyina okusoomozebwa kungi n'ebikoosi bino ebyababbi. Abantu abamu bayinza okugamba ababbi balina pangas, balina kiki, balina emmundu, naye bano ababbi okukosebwa kwe batuusiza ku bantu si kutono. Ate n'ekirala abantu kye balina okumanya is that bakula batandika ng'akabinja just akakuba ebikonde, kubanga basiiba nnyo mu zijimu nga bakuba bukubi ebikonde bagira ku mapiki, bayinza okugira ku piki nga 6 ne bakuba omuntu ne bamuyisa bubi, esente ne bakola ki, ne bazitwala. Era akabinja kano kakoze operations nyingi nga kabba abantu. Kati mu operation eno gye twakola, bano abantu 6 twakolako okunoonyereza kubamu ne tusanga nga bayina emisango mu rekodi zaffe za poliisi. Kati nga Hamisi Muhammad we bayita Chemical, ono ye twamusanga n'emisango egya robbery ne aggravated robbery. Aggravated robbery gwe musango nga owenyigidde mu robbery naye nga erimu okukozesa what do they call a weapon? Ebisi. Tuyina nyinza okubalagako wano naye nga tugenda biteeka ku mutimbagano gwaffe era n'agenda kagenda bisangako. Kati ng'ono Hamisi Muhammad si nti yali muntu wa bulijjo, no, ayina record era nga ne record ki weeri. Waliwo ne Lukwago Sharif, naye bwe twanoonyereza mu system yaffe twasanga nga ayina omusango e Kasokoso, then ne Katongole Fahadi oba Kaweesi naye yayina ono wansi wano naye yayina omusango ku Jinja Road. Waliwo n'omulala naye ye teyafa, bamuyita Muzamiru Kamoga, ono naye yayina omusango ku Jinja Road. Era rekodi yaabwe weeri. Tuze tufuna obuzibu nabo kati nga January 11th oba 11 baataakinga omusuubuzi ne bamubbako miliyoni 10. Yali ava mu Stanbic Bank bwayise nga sente azitwala agenda Matuga. Tuyina ne piki mujja ziraba ze baakozesa. Nga January 4 era ne babba miliyoni 3 mu industrial area. Nga December 9 waliwo omuntu we banyaga miliyoni 57 kumpi ne Case Clinic mu kitundu kya Buganda Road. Then waliwo ne we banyaga miliyoni 11 kumpi n'eddwaliro ly'abakyala e Kawempe. Nga 16 December era bakola obulumbaganyi ku headmistress omu mu Kira division, naye omu mu bo ne bamutiramu era bali bamuyita Sewa
Kiriyanga Ronald. Then waliwo ne 15th June nawe era bakola obulumbaganyi era ne babba miliyoni 394 n'emitwalo gya $17 mu Nakawa division. So eno si tiimu ntinto ate ekirala tiimu nene eyisa ne mu bantu 10 ebadde ku watch list ya intelligence yaffe era nga n'abalala gye bali eyo tukyabanoonya. So eno tiimu tuginoonya era tulina okumakinga sure nti tugikwasa n'amaanyi.